Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo gwe atambula naffe ku mukutu ogwa Red Zone TV. Kakati wano waliwo breaking news, amawulire genjagala okubanga nkuwa goyinza okubanga tonnaba kubanga ogamanya. Olunaku olw'enkya mubadde mukimanyi bulungi nnyo nti ekibiina ekya National Unity Platform bateekateeka okubeera nga bagenda wali mu bitundu eby'Ebondi Bujjo okubeera nga ate bakwasaganya kye bayita countrywide tour eyalangirirwa ng'era we bizze nga byogerwa. Wabula oluvannyuma nga abakulu mu kibiina ekya National Unity Platform bamaze okubeera nga basisinkana n'ekitongole ekya poliisi, njagala okutegeeza nti baatuuka ku nzikiriziganya ne babawa obukwakkulizo, ng'obukwakkulizo buno bw'amaanyi nnyo oba oliawo nga poliisi eyagala kubaako ngeri gyeremesa okubeera nga ate ensonga zino zitambulira ddala bulungi nnyo. Olunaku olwaleero Robert Kyagulanyi Ssentamu avuddeyo n'ategeeza bannayuganda nti tufunye okutiisibwatiisibwa okuviira ddala lwe twalangirira nti tugenda kuba tugenda mu bitundu ebya Bundi Bujjo n'ebitundu ebirala mu Western Uganda. Wuliriza Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'agamba nti okuva we twalangirira ensonga yaffe eno tuzze tufuna kye bayita threats oba tufunye amasimu agatukubirwa nga gatutiisatiisa obutagendayo, batiisatiisa abantu baffe abasangibwa eyo Ebundi Bujjo okubeera nga tebakkirizibwa oba nga babateekamu okutya babeere nga tebagenda ku kisaawe we tugenda okuba nga tubuukinga. Robert Kyagulanyi Ssentamu agenze ku mukutu gwe ogwa Facebook n'ogwa Twitter n'ateekayo ensonga ez'enjawulo kyengenda okuba nga nkusomeramu, wabula nga sinaba kuba nga nkikuwakkiriza mbeere nga ate nkutegeeza ku nsonga nga bwe zigenda okubeera nga ate zitambula. Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina ekya National Unity Platform bagenda ne basasula byonna ebyetaagisa era ebiwandiiko mbiina wano ngenda kubanga mbikuwa gwe agoberera omukutu ogwa Red Zone TV obeere ng'obirabira ddala bulungi nnyo. Waliwo risiiti, eno risiiti eraga eriko Bumate Trading Company Limited wano nga balaga nti received with thanks from National Unity Platform emitwalo 25,000 250,000 shillings only talk show for wano nga balaga nti basasudde okubeera nga boogerera oba nga bakola talk show ku radio emu mu district ey'Ebundi Bujjo. Jjukira bino bye bimu ku bibeera mu kye bayita countrywide tour. Agenda n'ayogera ku Laale n'ayogerako eri abantu, then oluvannyuma n'abeera nga ate ayogererako ku mukutu ogumu ogwa radio gwe baba basobodde okubeera nga babuukinga. Kati gwampuliriza ku mukutu ogwa Red Zone TV njagala okutegeeza nti bwe kityo bwe kibadde mu district ey'Ebundi Bujjo. Ekyo kyolaba ewo ye receipt, eyo risiiti ya radio eyo gye nkugambye gye babadde basasudde nga kiraga nti basasudde emitwalo 25 babeere nga bakkirizibwa okubeera nga boogerera ku radio eyo esangibwa mu district ey'Ebundi Bujjo. Wabula njagala okutegeeza nti bino bye bimu ku bukwakkulizo poliisi bwe yali ebateereddewo nti twagala bwe muba mugenda tumutulago olukusa olubaweereddwa either abakulu b'omu kitundu oba radio ze mugenda okubeera nga mwogerera kujjukira emirundi egisinga obungi gavumenti y'eggwanga eya Uganda ng'eyita mu kitongole kyayo ekya poliisi babadde batera okubeera nga bablockinga radio stations. Robert Kyagulanyi Ssentamu kwabadde ng'ayogerera nga beekwasa nti tebalina lukusa lulabiddwa nti oba tebawaddeyo lukusa lwabwe kulaga nti bano babakkiriza okubeera nga puroguramu ziteekebwateekebwa ku radio ezo. Kakati njagala okutegeeza gwampuliriza ku mukutu ogwa Red Zone TV ng'ennaku z'omwezi 28 mwezi gwa mukaaga omwaka 2024 ekibiina ekya National Unity Platform nga kiyita mu ofiisi yaakyo esangibwa mu district y'Ebundi Bujjo PO Box 1166 bawandiikira tawuni kiraaka ow'ekibuga ekya Bundi Bujjo nga basaba permission okukozesa ekisaawe ekimanyiddwa nga Boma Grounds ku mukolo gwabwe oba ku countrywide tour olunaku lumu bwe ruti ssaawa mbale bubazi Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina ekya National Unity Platforms bagenda okubeera nga bamala mu kibuga eky'Ebundi Bujjo. Kati wuliriza ebbaluwa eno yawandiikibwa nga bwe nkugambye nakusomeza 28 mwezi gwa mukaaga 2024 nga bagamba nti requisition for Boma Grounds for hosting our official opening ceremony. Emikono nno kwegiri ku kiwandiiko ekyo simayo oba osobola okukiraba obulungi awo nja kizoomingamu osobola okuba nga obiraba byenjogerako nti bano baabuukinga okusasula baasasula buli kimu ne kiba nga kiri taratibu era abakulu ne basayininga nga balaga tukirisiivinze era mukkiriziddwa okubeera nga mukozesa ekisaawe kyaffe. Ng'eyateekako omukono eyawandiika ku lw'ekibiina ekya National Unity Platform bamuyita Bwambale Godfrey Bwambale Geoffrey n'ateekako omukono NUP focal person Bundi Bujjo. Ebbaluwa yawandiikibwa ng'ennaku z'omwezi 28 mwezi gwa mukaaga 2024 gwe mwezi oguwedde. Ebbaluwa baagirisiivinga ng'ennaku z'omwezi ebbaluwa baagirisiivinga bagirisivingira wera ne bateekako nti permission extended to
nga 15 omwezi ogw'omusanvu 2024 lwe lunaku olw'enkya olwa Monday. Ekibiina ekya National Unity Platform oluvannyuma lw'okubeera nti bawaayo ebbaluwa eyo bakkirizibwa okubeera nga bakozesa ekisaawe ekyo okuva ewa tawuni Kiraaka kubanga bye bimu ku bukwakkulizo poliisi bye yali esabye. Kakati Robert Kyagulanyi Ssentamu n'agenda ku mukutu gwe ogwa Facebook n'ateekayo ensonga zino ng'ategeeza as we prepare to head to Bundibugyo district tomorrow for our mobilization tour, we have continued to receive reports of intimidation and demobilization by the area RDC 1 Lieutenant Colonel Alex Nzirimu and the DPC acting on orders from above. Nti DPC owa district ye Bundibugyo ne RDC amanyidwa nga Lieutenant Colonel Alex Nzirimu bano nga bayina ebiragiro ebigambibwa nti biva from above, batandise okubeera nga balagira oba nga batutiisatiisa oba nga bateekawo embeera n'obunkenke mu kaweefube waabwe okugezaako okubulookinga enteekateeka zaffe ezibadde zigenda okuba nga zibeerayo olunaku olw'enkya nga n'ekisaawe kye twabuukinga kyamaze dda okubeera nga kisasulwa. Kati gwangoberera ku mukutu ogwa Red Zone TV ge mawulire genjagala okuba nga nkuwa bw'oba nga yonna gy'oli gy'osinziira okuba nga gy'otulabira obadde weeteeseteese okubeera nga olunaku olw'enkya otambulira wamu n'omukutu ogwa Red Zone TV, otambulira wamu ne ttiimu eya Robert Kyagulanyi Ssentamu okugenda e Bundibugyo. Njagala okutegeeza nti gano ge galiwo, teweewuunya ku makya nga tukusuddeko breaking news nti ate countrywide tour abasajja bagigaanye kubanga bino batandise okuteekawo ebyokugezaako okubulookinga biibino bitandise lunaku lulamba nga lukyabulayo. Robert Kyagulanyi Ssentamu ategeezezza yesterday they intercepted and blocked a mobilization drive and threatened to arrest the driver if he dared advise our coming. Kati nowuliriza olunaku olwajjo wabaddeyo drive nga mumanyi ebya drive mubitegeera nga abavubuka ab'ekibiina ekya National Unity Platform bayisaamu drive okutegeeza abantu nti bannange ku Monday omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda okuba nga ajja wano. Kati eyo drive abakulu bano baalagidde ebeere ng'eblookingibwa era oluvannyuma lw'okubeera nti yabulookingiddwa ne babalabula n'okubalabula nti kale ne ku Monday mugeze mwetantale mugendeyo. Kati njagala okutegeeza gwangoberera ku mukutu ogwa Red Zone TV Secretary General w'ekibiina ekya National Unity Platform abadde yamazidde okuba nga atuuka mu kitundu ekyo olunaku olwaleero ku nsonga era zino zennyini ez'okubeera nga ateekateeka ekifo, ateekateeka abantu n'enteekateeka endala zonna zibeere nga zigenda mu maaso. Abakulu mu kibiina ekya National Unity Platform babeere nga bagenda okutuuka nga buli kintu kiri taratibu nnyo mu kibuga ekya Bundibugyo. Ffe weetuli wano ku mukutu ogwa Red Zone TV okubeera nga byonna tubikutuusaako. Nja kukusaba ekintu kimu, kwekuumira ku mukutu guno obeere nga naawe obeera omu kwabo abasooka okumanya singa tunaaba tutaddeyo ensonga yonna. Wabula nga amawulire agaliwo kati essaawa eno yennyini njagala okutegeeza nti poliisi ng'eyita mu ba RDC ng'eyita mu ba DPC yatandise dda okwagala okuteekawo embeera ey'okubeera nti eremesa abakulu mu kibiina ekya National Unity Platform okubeera nga batwala mu maaso enteekateeka zaabwe. Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako. Jangu kusomere ku dduwa okuva edda nedda edduwa zaabaawo, edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.